Buterevu natera nkwaniriza kogowe neye kumide ku Next Edition TV okola cha bay watu okubanga mikutu jonna Next Edition TV ogutadde ku mwanjo nti kuno kwenje okufundira amawulire natera omwanjo za Tom Test simulala yense Frank Asiria program ajira sekanyira extra the undercover nakugamba amawulire kwetola siyona wabula ngati tunaba kubanga tweyongera walla wonna anja kusooka okwebaza ku mikono gyafa bafunye ebirungi weekend yeno bawasidwa bebanjude bengejize nesongera mpitirivu nnyo mukulikire ddala nensasira ku mikono gyafa bafunye ebizibu by'enjawulo abasibiddwako abantu bamwe abali mu makomera mikono gyafa bafiiriddwa kitalo nnyo nja kusaasira abayisiraamu bonna okwetoola eggwanga n'ensi yonna okutwalizaamu ate okuviibwako Sheikh abadde ow'amaanyi ennyo munda mu ggwanga Uganda musajja abadde ateerya ntama era abadde omusomesa ow'amaanyi ateera omutendeke Sheikh Nkata olunaku lwaleero ateereddwa mu nnyumba ye y'olubeerera mukulu ono abadde aludde nga atawanyizibwa ekirwadde kya pressure era nga musajja wattu mu kiro ekikeeseza olunaku olwo teyasobodde kubanga asimattuka era bw'atyo Allah n'amuyita nja kusaasira abayisiraamu mwenna n'abantu sekinoma bakabe nganda n'ab'emikwano nsabe Allah ow'ekitiibwa agende mu maaso n'okubanga ate abanyiga n'okubagumya naddala mu kaseera kano ke mugenda mu maaso n'okubanga muyitamu Buterevu tugenda kuba twolekera mu ggwanga Uganda ekibuga ekikuba kira Kampala omwanjuzi Tom Test nga bwegambye ze Frank Asiria eggwanga Uganda erikulembera President Yoweri Kaguta Museveni ekibuga kikulemberwa Omulodi Ssaalongo Silukwago newankubadde ennaku zino simanyi kubanga bw'otunuulira ebinnya nga biri mu kibuga Kampala n'ensonga eziri mu kibuga Kampala tosobola kukkiza nti oba oli omulimu k'abakulembeze oba mu ngeri mu bendala but si ensonga enkulu tugenda kuba tutunuulira kuba president b'ekibiina ate era nga again president w'ekibiina kya National Unity Platform era presidential candidate Senator Kyagulanyi Bobi Wine ennaku zino omuyaga gufuuse omuyaga n'enduulu yeefudde enduulu naddala nga tuyita ku social media wabula okusa ku mawulire gengera maaso n'okubanga nfuna agatalinda gega ttiimu egambibwa okuba nti eno yakuliyetingiddwa oba yazimbiddwa okulabika ng'enoonya engeri gyekkakanyamu ko Bobi Wine mu kaseera nga twolekera akalulu akadde konna akateekateeka okuba kagenda kubeerako mu mwaka ogwa 2026 jukira ti munnayuganda gwakera mu maaso n'okubanga ongoberako Next Edition TV Bobi Wine y'omu ku ba presidential candidate ate era bakandidate b'opposition abadde bakyali strong compared to other candidates abadde bagenda mu maaso n'okubanga bawakonya obukulembeze bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekimu ku kibadde kyasinze okubeera ekyamaanyi omukulu kyayina Bobi Wine kwe kuba nti already erinnya lye talikoze leero wabula abadde kugamba abadde w'amaanyi nnyo olw'erinnya lye yakola musically and financially n'ensonga empitirivu nnyo nti abantu bangi bajja ne beesimbawo ku bukulembeze naye nga bw'otunulira financially they are not stable ebyenfuna byabwe erinnya nga lyakumala nnyo kwennyonnyolako kwegamba nakutambuza nnyo but Bobi Wine ajja mu kaseera nga musajja ali strong financially academically politically bw'otunulira politics we n'ebintu byabadde agenda mu maaso n'okuba nga azannya on ground nga bimufuula okubeera ow'enkizo kakati nga social media yamwaniriza ng'ali mu generation y'abantu abasinga okubeera ku social media nagamba nti percentage kumpi ebitundu 85 ku buli 100 abasinga okubeera ku social media abavubuka nga percentage endala y'abantu ba myaka emirala and whereby those people are the same be bagenda mu maaso n'okuba nga badeterminenga ku kiki naddala kalulu akaba kagendo living security living money living what bwe tudda ku sekita ey'abantu percentage esinga kumpi ebitundu 9 ku buli 10 bavubuka basalawo kwani agenda okubakulembera oba oyagala batayagala akali Bobi Wine abadde waggulu nnyo nyinyi ddala ku social media nga w'amaanyi era nga bakimanyire ddala n'abakulembeze social media ekoze kinene nnyo okuguluminga n'okuzimba abakulembeze abayinkya ng'erabira ku Bobi Wine kakati olwego munnayuganda agera mu maaso n'okubanga ongoberera ku Next Edition TV okusinza ku mawulire g'enfuna waliwo ko ekibinja ky'abayimbi ekyasooka okubanga kibeerawo jjukira nti abayimbi bano muzze mbalaba okusinza okuviira ddala mu COVID-19 yayolekera ddala obuziina n'obunafu bw'abayimbi ng'akabonero akalaga nti abo basajja battu olumu akasente kabeekubya mpi kale gavumenti yakozesa chance eno okugera mu maaso n'okubanga ebazza awamu okwagala okuba comparing okubatuuza awamu etandike balowoozese kimu because yali etegedde ddala nti kakati abayimbi bangi batandise okusituka nga bayingira ebyobufuzi how are going to government genoonya engeri gyeyinza okuba nafuyamu n'okubajja ku mulamwa guno ogw'ebyobufuzi because government already yali ekitegeedde ddala nti amaanyi g'omuyimbi singa agamba okusituka okuvuganya ku kifo kyonna kyonna ayinza okubeera
abeera very dangerous. One, abeera popular, abeera in a fan base, abeera amanyi ebitundu, abeera informed on some issues. So nga muzibu nnyo wakeera ku makya n'osobola okuba ng'omusobola, ne propaganda babeera na mungi nnyo naddala ku side ey'abayimbi. Aka gavumenti mu ngeri y'okunafuyamu ebirooto byabwe byali bisituse, Bobi Wine kyali amaze okuba plantingamu nti you can kwe kutandika okubasembeza. Nakugamba nti wano mu Africa abakulembeze ba Africa emende gisinga kibasinza okubanga beesibagama coin all along yengeri etya nti ey'okufumba n'okukuumira ba Africa nga baavu. Nti bw'omanya okumanya nti omuntu gw'okulembera mwavu kitegeeza oba omaze okutegeera how you can handle him or her mu ngeri ki nti gw'olina kye yeetaaga wekitali tasobola kubeerawo kati gw'akirina alina okweguya ennyo gw'olina obujjanjabi, gw'olina security, gw'olina ekyokulya, gw'olina ssente, of all things omuntu yenna gw'alina okuba ng'atunuulidde yeggwe. Kati munnayuganda gw'agenda mu maaso n'okuba ng'ongoberera ku Next Edition TV. Eyo nno y'embeera eri munda mu ggwanga naddala wano mu Uganda bw'otunuulira ku kiki ekibedde kibeerawo naddala ku sayidi ey'abayimbi. Nti olwaleero ku bukadde 45 nzize nkugamba enfunda eziwera obukola eggwanga Uganda ojja ne weesanga kumpi emitwalo 3 be bakola mu gavumenti. Njagala owuliriza obwavu ngeri gye busenseramu k'eggwanga Uganda. Tojja kwekanga ku bukadde 45 ku buli obukadde 45 obukola eggwanga Uganda ojja kusanga emitwalo 30 nga gye gikola mu gavumenti. Ku mitwalo 3 ojja kusanga emitwalo 3 nga be bali mu bifo eby'enkizo ebisalirawo egyo emitwalo 30, meaning nti si buli gw'olaba ali mu gavumenti nti ali very happy and contented with what he or she is getting. Nti ojja kwesanga nga nedda si bwe kiri. Wabula wano njagala owulize bulungi nti emitwalo 3 egyo egiri mu bifo eby'enkizo ate nagyo ojja kusangamu abantu abalala 3,000 nga be bali mu by'enkizo ennyo ebisalirawo egyo emitwalo 3. Ate egyo emitwalo 3 gisalirewo bali betwandiise emitwalo 3. Kakati munnayuganda gwangoberera ojja ne wesanga nga ssente zonna oba za bujja ne bazaki zonna ziggwera mu bali abantu 3,000. Kati 3,000 ze zigabirako ku bali abantu emitwalo 3. Emitwalo 3 ne balagirwa okugenda ate bagabire bali emitwalo 3 babateeke mu bufo obw'enjawulo. Kati emitwalo 3 gye gigenda mu maaso mu abalala abasigadde obukadde n'obukadde bw'abannayuganda nga kwe mudipendingira, kwe musolooza, kwe mukuba enseke buli kimu. Kakati abayimbi gwe munnayuganda ngoberera balina sekita yaabwe batwala era ne mu gavumenti ne mu ministry namba weeri etudde ya culture. Naye ng'olwaleero omuntu agituddemu yoyo gwe nagambye agwa ku kali akantu ak'emitwalo 3 ba mu kire ekibinja ky'abantu emitwalo 3. Kati ekibinja kire ky'abantu emitwalo 3 yajjako ate n'abaako abalala baayita n'ayita mu sekita y'abayimbi nti nga likes of Eddie Kenzo, akina Ragadi, akina bikoze bitya n'abayita akabonda akatono olwo kazze ku bali emitwalo 3 ge nabadde njogerako. Kakati bo ne gatandika okujjako akasente ne gatandika okuba gagabirako ku balagi begalowooza nti naye asaanira okufuna ontasaanidde kubanga afuna. Kakati bw'omala okunafuya ekyo ekintu, bw'omala okukola ekyo ekintu kyonna otandika okubanga abayimbi bonna obaleeta ku boodi y'emu nga kyonna ky'osobola okubagamba okibagamba olwo otandika okutta ebirooto byabwe. Back on point, Bobi Wine ng'amaanyi ge agasinga gali mu bayimbi era nga mu kalulu akawedde obadde olaba abayimbi nga bangi bamuwaga bakola ki ne mu kampeyini zaabwe nga bamuyimbira. Gavumenti yakuna ebadde enoonya engeri gy'eyinza okunafuyamu okulabika nga kampeyini zivaamu k'ebbugumu. Bobi Wine yalina mu kalulu akaggwa akaliyo ngenda kusoma emyezi 14 omwezi gwa January 2021 ne batandika okunoonya how are they going to eliminate kwegamba engeri bayinza okunafuyamu awo abagezi ne batandika okubanga basituka okusa ku nsonda zengera mu maaso n'okubanga nfuna gwe munnayuganda ngoberera. Waliwo ko olukiiko olunene olwabadde olw'ekyama olwabadde mu State House e Nakasero ng'olukiiko luno obanga olutuula luno lugezaako kubanga lulaba lulutema empenda n'okuba tooki mu kampeyini z'akalulu akagenda okubaawo 2026 singa kaba kakubeerawo. Awo nno ebirowoozo byajjidde naye nga point yabadde enkulu yabadde ku how Bobi Wine engeri gy'ayinza okunafuyizibwamu n'engeri gy'ayinza okutambulamu. Okusinziira ku bammemba ababadde mu lukiiko luno bagamba nti Bobi Wine
abavubuka be basinze okumwagala ate nga abavubuka again be basinga ku social media ate nga abavubuka era basinga ku social media there are those people abali unemployed ng'emirimu tebalina nga baavu kitegeeza are the same people abasobola okugenda n'ekiriwa akasente akabakaze konna era nze nkugamba enfunda eziwera nti eggwanga Uganda oba oyagala oba toyagala litambulizibwako ku ssente era obukulembeze bulitanimingwa ku ssente kyovula nti omuntu ajja kukaseera akasemba n'akozesa just 2,000 n'agaba akalulu konna n'ayonoona akalulu nga just akozesa 2,000 akozesa chance y'okuba nti abantu baavu era kusa ku nsonda zesigika zankakasiza neziga nti kasirika kati ebintu ebiriwo byakutandika ssente kuziteeka mu bavubuka kasitokera ku makyano yogera ng'owakanya buli kimu nebwe kituufu basi kituufu kasitoba nga otaddewo propaganda oyo avumirira Bobi Wine era nga mugenda mu maaso n'okuba nga mulaba omuliro guno nti abayimbi they tried it bagezezaako kukikola naye abantu bagezezaako okwagalira okukibuuka bagezezaako okwagala okukibuuka nga balaba ng'eyinza okubeera ennugu kati baagala okutuukira ddala ku ground. How are they going to make it? Bagenda kukozesa ba bloggers ab'enjawulo be mbadde mulaba nga bawagira Bobi Wine be mbadde mulaba nga batambula ne Bobi Wine be mbadde mukola ki those bloggers batandika okuba nga bakuba buli kirowoozo kyonna Bobi Wine kyaleeta wano njagala owulirize obulungi nti akamu ku bukodyo bagenda okwesigamako bagenda kukozesa ba bloggers abadde ku lusegera abadde bakuutira Bobi Wine akadingidi abadde bamukolera akadingidi batandika okuba nga bakyusa enkuba nga kakati bavuma direct ebirowoozo bya Bobi Wine byonna byasituka okwogera bayinza obutavaayo direct to senti bawagira President Museveni but for them okusiza kuba mafia abakirimu kino ekintu nekusiza ne ku plan ekirimu bo tebafuddeyo oba oyogedde nti owagira President Museveni bo bagamba at least gwe kuba birowoozo bya Bobi Wine buli kimu kyatandika buli kimu kyayogera gwe kikube mukka ebituli oba kituufu basi kituufu oba you have information oba tulina information gwe wakanya buli kintu kyonna even a comment even a post gwe bikimu kijja tukolera and you're going to be paid for that. awo nno wenyagala ogende maaso n'okuba ng'owuliriza people are going to be paid for that ng'ekikulu kasitokera ku makyagwe n'oyogera ng'owakanya Bobi Wine ng'ovuma Bobi Wine ng'okomentinga muli kimu kyonna awo nno olutalo we luli mu kaseera kano tikyovula ab'otunulira ku nsonga y'ebisiyaga eyali ensonga ennafu ennyo nti Bobi Wine yagera ku makya n'ayogerako era neggwa ne bikoma mu London n'akoma okukola n'akuba oluyimba lwa woman and woman abasinga ba bloggers abali bamaze okubanga baloza ne kunga bamaze n'okusomola ku byama bino ebyokuba nti are going to be paid batandika okulistalizinga n'okubanga baluvumirira n'okutandika okukosa buli kintu kyonna Bobi Wine kyasongako however much nga balabye amazima nti omukulu kituufu kyeyabagedde bwati ne bwati but for them n'omulimu gwabwe bayina ku blackmailinga n'okuleeta biri ebirala ebizibu ennyo okubanga biplantinga ku mukulu kakali nawe Uganda wetuuse akaluka 226 tukayingira but tukayingirira mujja na maanyi engeri yakuba nti boba toyina maanyi kano kandi kubeerera akazibu si buli ekigenda okujja nti ogenda kulowooza nti Bobi Wine nti yakikoze era si buli ekigenda okwogerooza nti bituufu owawula propaganda atandise okuteekebwawo kubanga bategedde nti engeri yokka ey'okumukosa n'okumukuba balina kukozesa media. Nze Frank Asira, very good evening.